ya Katama TV tweyongera okubeera nga tubalabula okubeera nga buli bwe mubeera mukola ekintu mu Bawarabu ensawo zammwe ng'ezo ze mukuuma mubeere nga beegendereza we muzirese laba ensawo eyo gy'oterekamu ebintu eri etya. Ngenda kuleeta Kadama wano akunnyonnyola engeri gye baali bagenda omubbisaamu necklace ya gold era yakiwona atya. Muyige okubeera nga muyigira ku bannammwe ono ekizibu kyamutuukako era alina engeri gye yakikola ki gye yakivuunukamu. Naye mbabuulira bannange buli bw'obeera awo n'obeera n'ensawo yo togireka nga nzigule. Ensawo eyo gy'oleka nga nzigule omuntu asobola okubeera beeri n'abeera n'ateekamu ebintu n'akubbisa. Kati mulaba mbeera yakubeera nga Abawarabu tebaagala kusasula. Omuwarabu yenna bw'aba tayagala kusasula agenda kukola ekintu kyonna ajja kukubbisa ebintu. Ajja kuddira ekintu akiteeke mu nsawo ye agambe nti n'owaddewo kibbi. Ng'amanyi agenda kuzzaayo ku woofiisi. Akuzzeeyo ku woofiisi agambe ono abadde anzibye aleme kusasula emyezi gino gyonna gy'abadde takola ki takusasula. So mubeere beegendereza, bajja babbisa ebintu, bajja bagaana ebintu bye mutakoze. Tubalabula wano ebintu naye mugenda okulaba nga ate ekintu ekyo kyennyini kye tubagambe oba ekyefaananyizaako nga kikomyewo. Twabaleeterako wano Kadaama yagamba nti era Omuwarabu yali amubbisizza olugoye ng'agenda ku woofiisi. Kubajjukira waliwo kampani zino ezikola n'amanya nti nno akozeeyo myezi ebiri tugambe ekicuba. Kati mu mwezi ogwo yalina okuddirayo ku woofiisi baamuteeramu olugoye nga tebaagala musasula. Ne bamubbisa nti ono abadde akola ki abbye olugoye lw'Omuwarabu. Naye kati olugoye lw'Omuwarabu ng'ababba lwaki? Tewali Kadaama asobola kuddaawo n'abba olugoye lw'Omuwarabu. Ebyo ebigoye byabwe bambala. Kuba waliwo engoye ze bambala nga terujja na kubeera nga lukutuuka. Kati olubbe olusukume Uganda okole ki? Mulimu ebintu bye tulina okubeera nga twebeereramu. Nti Omuwarabu okuva eri nti abbye Kadaama okuva eri ne bagamba nti no yabbye olugoye lw'Omuwarabu. Sooka okuba mu pulaani agenda kulwambala, agenda lusukuma Uganda, agenda kukola ki? N'abantu abakola mu woofiisi mubeere nga mumanyi ekintu ng'ekyo nti abaana babawaayiriza asooka omanya nti abadde alubbye lwaki. Wabula ka nkuwe emboozi y'omuwala ono Kadaama ono akunnyonnyole ekiki ekyali kitya, ekiki ekikwata ku necklace. Necklace yali emuzaalidde obuzibu. Mwasize mutya nasuubira nti mwasize bulungi nange gye ndi leero nfunye akakisa bakama bange bafulumamu naye nga bambadde wayifaayi. So nga yange lwali lwa Sande omwami n'aŋŋamba ogendagenda ne famire yange naye njagala olabirire famire yange kuba gye mugenda eriyo abantu bangi abagenda okujja bajja kuba beefumbira buli omu agenda kujja n'omukozi we naye gwe njagala olabirire baana bange na mukyala wange. Bwe kityo bwe kyali nga tugenda nga twagenda ku Sande nga tusulayo nga bukya ku Mande. Kati ku Mande olwo zaali ziwera ssaawa 9. Omukyala mukama wange yali agenze kwebaka yali tannazuukuka. Kati we nali nnongoose engoye z'abaana sisita we n'ajja n'ampita. Bwe yali ampita nze nali manyi mukama wange akyebase nali sinnagenda ewoone yali ampita. Mukama wange n'ampita kwe kutambula ne nnyina mpulirize mukama wange bye yali akoze ki bye yali aŋŋambye kuba nali sobola genda woono nga mukama wange ampise ng'ate navudde ewaka nga baŋŋambye olina okulabirira ki mukyala mama. Bwe nti oli sisita we ne muleka ne ŋŋenda mpulirize mukama wange bye yali aŋŋamba ne mbikola ne mbimaliriza. Agenda okuvaayo nga n'ono ndowooza yabivuddeko ng'ali ku birala era teyantuma. Ne nziramu ne nzinga engoye ze nali nzinga ze baali bawugiddemu. Kati kwolwo ku Mande tetukola obudde ne bugenda zaali ssaawa nga 7 ne tugenda twebake. Ffe abaaliyo ba Kadaama twaliyo abawala nga 7 oba 8 ne tugenda twebake. Kati we twebaka mu lumu mwe twasula mwalimu omukyala omu ku bakama baffe abaawano. Mukama wange omukyala oyo engeri gye yalimu ng'aleeze gundi essi ng'eri ku 26 ng'eri waggulu ng'empewo efuuwa nnyo nnyo. We neebakako essaawa ng'emu nendaba nga empewo empitiriddeko ne ŋŋamba ka ŋŋende nnyambale sitookisi nnyambale n'omusweta ndyoke nkomewo nkole ki neebikke. Bwe ntyo ne ŋŋenda okutuuka mu nsawo yange ku Mande ekiro ekyo
ekiro ekyakeesa ku Lwokubiri. Kati ngenda okukebera mu nsawo yange nzija mu stokisi nga nzambala nkwatamu mu ngoye nsangamu ekintu ekibokisi saakifaako naye we natambula nga ngenda ne ngamba naye kiki kino kye natadde mu nsawo yange kyensijjukira kyensimanyi kwe kuddayo nkikebere bulungi. Ngenda okukikeberako bannange nga nekeresi etemyanga muntu ng'eri nekeresi nnungi kubanga mu mulumu omwali engoye temwalimu abantu bonna nga bamanyi banene ekiro babeera wabweru babeera mu kunywa bucaayi babeera bakuba emboozi emisana ne beebaka kati baali wabweru mu nnyumba muno omwali engoye nali munzekka nga ne layiti mweri. Ngamba nebuuza bannange ani anteze kano akatego kulweno embeera ya coronavirus awatali nnyonyi ya buli lunaku nti bagenda kudipootinga okwo kuba kutwala mu poliisi bakole ki bakusibe. Neŋŋamba Mukama Katonda wange nkole ntya njogere nti bannange ani eyatadde muno nekeresi ye bajja kumbuuza yazzeemu etya. Nendowooza byendowooza byonna amazima nga ndaba obulamu bwange buli mu katyabaga essaawa eyo. Neŋŋamba kati mba butajja kukeberako wano ono kamukolere ki nannyini nekeresi eno. Nakwata nekeresi negenda mu jokoni nenfuna ekikutiya ekipapula kino binene biddugavu byetuteekamu kasasiro nengisibiramu bulungi nnyo nga manyi nti omuwala atwala kasasiro agenda mutwala ku makya nnyo nga tukyebase. Bwentyo nenkwata gundi nenkwata nekeresi nengenda nengiteeka mu kasasiro nenzirayo neneebaka naye otulo tetwankwata nakaaba ekiro kyonna nga neebuuza mbadde bagenda kuntwala wanga bansanze neeyo nekeresi. Nze omukyala nali simanyi nti nsudde golodi nga neebaka. Bukya ku makya nziramu nkola mirimu gyange buli kimu ssaawa 4 baali bagenda mu kwebaka olwo bakama baffe bonna nga bavuddeyo abaali eri emmanga bonna bagenda beebake. Omukyala ono omuwala eyantumye ejjo ku lwokubiri omuwala ono eyantumye ejjo ali myaka nga 17 najja n'agenda mu ruumu namulaba ayingira n'abangula ensawo ye n'agiyiwa n'agikyusa eri agenza ayisa abantu nekeresi ye ebuze golodi we. Nze nno nali simanyi nti nasudde golodi kubanga n'owakasasiro yali amututte nga n'owekimotoka ndowooza aba kitutte. Ng'omuwala abatuyita ffenna abakadamu abaali mu jokoni nga tuvayo nga batugamba buli omu aggyeyo ensawo ye buli omu agiyiwe wansi apange ekimu ku kimu ng'akizza wali twagala tulabe omubbi. Bannange buli omu ng'apangula ensawo ye nze yasembayo nange nengiyiwa eyange ng'ondowooza omuwala nga manyi agenda kusangamu ki nekeresi ng'olonze mu omutima gunkubagana nga ntegedde nti kiki ti eno nekeresi gye nasudde gye banoonya. Omuwala mpulira ayogera amagolodi wange oli biki ngamba nno leero bwentyo nensirika sirina gwe nagamba nasirika busirisi sirina wadde kadaama munnange gwe nagamba nasirika nga bemmanyi ebyeno olina kuguma n'ekyama kyo gwe wabaawo ensonga yonna enkulu gy'olaba nga kino kikusibye oba kiki toyogera sirika n'ekyama kyo. Bwentyo nensirika nembeerawo n'ayomba omuwala ansonze munnyo oluno ayomba alaga nti ndowooza nze yamubbye golodi we naye nga mukama wange namugamba oyo muwala yegundi ye kadaamu yayo eki ensawo ye netulaba nga temuli bintu yazze n'ensawo mmeka wano ye ebintu byo nekeresi abeera yagitaddewa kitegeera kubanga ekibokisi kyali kinene sobola kukyepaadinga. Bwentyo omuwala nanemerako nentabuka nange nembagamba muntwale mu poliisi kati njagala muntwale mundage nti nabbye njagala mundage nekeresi gye nabbye waweeri munsibise ate webigaana ne mumala muntwala mu poliisi okunyonoonera erinnya lyange ku ofiisi yange eyandeeta balowooze nti ndi mubbi mugenda kufuna ennyonyi entwala kuba nange mmanyi rights zange wembanga mumpaayiriza manyi rights zange. Bwentyo nange nentabuka omukyala mukama wange n'anyiigira sisita we n'amutabukira naye kati waaliwo omufiripino
ate ye ndowooza omufiripino ono ensobi eyo oba yali yagikolako okwo ewuwe mu kiyumba simanyi. Mukama we n'atandika okumulumirizaamu n'alabika yabbye eki nekiresi muno yali amubbyeko bwe bityo we byali n'amutabukira naye mukazi wattu naye nga sirinawe mutaasa nti nekiresi nagisudde nti Gorodi namusudde. Nensirika nembeeraawo nensirika nentambula nengenda neneekweka nentuula eyo nenkaabira eyo nga neebuuza amazima mu reaction eyaliwo buli omu embeera gye yalaga nga bava kugisanga mu nsawo yange baali bagenda kunkola ki kuba gye twalaga twavuga essaawa 3 nejjukira enguudo zeno teziriimu jaamu we twayita tewaali jaamu naye olaba muvugirawo essaawa 3 kiringa tugeze okuvanga e Kampala paka Bugiri oba Kampala paka ziro naye ziro obwe kumpi paka wa Butungulu webityo distance mpanvu gye twalaga kubanga eyo gye twalaga eriyo nsozi biki tewali nnyo n'abantu nga gye twali tugenze families nga zeesolozezza bagenze kusanyukamu kuliira wamu ennaku enkulu era baasala eyo endiga zaalinga 3 ze twalya naye bannange nawonera ku kawuzi era mwenna abawala mbawa ku magezi ga bwereere obanga mutambudde making sure nti okebera mu nsawo yo bulungi nnyo kubanze laba nali nkoze ensobi nga neebase ate nali njirabye nako nga nvuddeyo omutima ne gulyoka gunnumiriza ne gugamba naye kiki kino kye nataddemu. So bannange mbawa ku magezi nti nze nawonyedde ku kawuzi essaawa zino ndowooza nandibadde omu ku balaajana nga ndi ku poliisi nga nsibiddwa kubanga okubba Gorodi mumanyi kyekitegeeza Buwarabu obubbi ate nno oluusi tebandintutte na ku poliisi abantu baaliyo bangi abavubuka baali awo nga balina emmundu zaabwe zino zikiti kya muwogo nga baali eyo nga bayiga tageti awo omuntu akwata bukwasi mmundu n'akukuba ate oli mubbi omanyi okubba Gorodi. So bannange mwenna mbawadde amagezi bannange tubeere beegendereza nnyo ne mu ruumu yo ensawo yo wagisiba okomyewo gisanze nga sinsibe gisimulule giyiwe ate nze mukama wange mbagambye yatabuka n'agamba ono omuwala bukyanga abeera mu nju yange tabbangako kintu yadde n'ekimu kubanze ne mukanzu za baba we nsangamu ssente nze sizijjaamu kuzibawa naye nzirekamu mu nsawo nzizinga bulungi nnyo nenzizaayo nenzigololeramu oba lugoye lw'omukazi nze esente nzizaamu bulungi nnyo mu nsawo nenzigololeramu nenzizaayo ndowooza bennyini ne baziraba oba mu lugoye lwa mwana bwentyo sikwata ku kintu kya nze wenkisanze wenkireka mpoziko nga mwennyini yaŋŋambye nti munnange genda ondeetere ssente ezo eziri mu kifo kino ng'awo ngenda nzimuwa bwentyo bwe mbadde naye mbalamusizzaako kansuubire mwenna Mukama abakuumye bulungi tube beegendereza nnyo nnyini ddala ku lw'eno embeera ya coronavirus eriwo woba okyali bulungi ne Mukama wo making sure nga okikuuma kubanga bano abantu bakyuka essaawa eyo Mukama wange si ye muntu nti tanfaako nnyo ye tandiiko nnyo naye essaawa eyo simanyi kyeyandinkoze essaawa eyo nga nzibye Gorodi waabwe